so ya inspiring abantu bangi. Kale Kato ayinza okubaako n'ebyayogedde ne bikunyiiza naye nga toyinza kyawira ddala Kato osika era aleetayo ekikusanyusa. So Kato musanyusa w'abantu naye obulamu bwe bwebwo Mungu amujjuludde, tetulina kye twongerako ku kike. Fayiro ye ewunzise, visa ye eweddeko. Nga bwe yagenda mu palamenti n'akituukiriza yate n'amala n'avaayo ogati kina ekimukosezza. Era ne bwe yandibadde mu palamenti yandifudde leero. Ate golooza wali osobola okukyusaamu ku gundi visa baamuwa yeye n'ebbanga era bwe liweddeko n'ayingira deportation track kati atuuse. Nkubuulira yawati nedda mu parliament tali sitting member of parliament, so tajja kudda naye ababaka bajja kujja bangi n'owekitiibwa sipiika abasaavingako naye n'abasaavinga kati nebaza ababaka abakatuuka bonna, Honorable Sewanyana, Honorable Segirinya, Honorable Kalwanga, Honorable Serungu, Honorable Serukenya, mubaka w'ekitundu atuwadde ttenti obutebe ate naye n'abaawo n'atuwa ne ssente enkalu n'ababaka bonna abawaddeyo ssente enkalu. Sewanyana, Segirinya, mwebale, Mama Fiina, Misa Kisemakula, bapromota mwenna, bloggers muli basajja b'amaanyi. Sinali simanyi nti Kato mwamuwa ennamba y'obwa blogger naye baatuukiddeyo ne bagamba memba waffe neŋŋaana memba wammwe yavudde. Aba media ate abadde abakolera content mumwagadde era we abayimbi Haruna be bali eri mu Kiyungu, Misaki be bali eno, bano bamwami Senkubuge bali wano, olirako Edduba ali wali, gundi Dr. Bosa ali wano, Beki aliwo, Natolo twagenze mu ddwaliro lye. You are a very big force if you realize. Only your unity you will manifest today will determine to the world who you are. Mulage solidarity naddala ku National Theatre ne mukuwerekera munnammwe, then ekibiina kyammwe kijja karinga sense. However, for as long as temuli wano during time of need, then ekibiina kyammwe kijja kuba kyabali ba ssente, si kya muno mukabi amuteringi. And abayimbi bafube nnyo Nsereko ba interpreting as such. Obwedda ambala wano abakatuuka nga mbuuza oli mu kibiina ki nga ntiikinga waliwo kye bayita wumawu ekya Kenzo mulimu baani awo musinnalaba yatuuse. I'm telling you, and this is not a joke, we don't take it for a joke. Nze am someone who takes small things seriously. Nze sibeera mu bikunda na byakusanyuka naye njagala ndabe reaction y'omuntu nga banne bali mu nnaku. If you are a joker nga you think abantu bajja kuripinga naawe, you understand in your own situation and you cannot appear immediately, do not expect me to have mercy towards you. Ate nze bwe taking a right turn manji taking. So you cannot create an association for money. No, to dip your hands into the taxpayer. I'll sit in that parliament. What walabire eno bayina unity munnaabwe yafa bajja naki naye tulabe ba senior people era abasajja ab'ekitiibwa. Kanisa kyazituuseewo atudde agenze paka mu mochari. Okiraba bano abasajja bookero yatuddewo bw'ati. Meaning the difference is cardinal. There is a difference between getting posts for fair weather and reality. Bannamawulire embalabye. Yes, I'm thinking abamawulire sina kyembogera kuba bonna bazze and mean these are genuine people. Naye nyina kenjakunfuna ate ba making sure tekatuuka nja kuba bwe katuuka enja tekijja kuyimirirawo. Ate abakuva mu kibiina kya NRM nziramu bwenti bwe batuuka enja nga sibalaba tekijja kuyimirirawo. abayimbi Nyina kye ŋŋamba ekibiina kye beeyita
it will have ceased to mean. It will be the most useless thing. I repeat, from all walks of life, political parties, meaning they are showing you they mean well, they are not pretenders. These ones are people in the same industry. Baba nechivulu babadde bajja wa Kato katonjogererayo n'ayogera. I'm looking for you, I don't see you. I don't take this lightly. Nze mubisikadde I can take it as a job. But the so-called musician leadership, you have a lot of questions to answer if you don't appear today. I repeat today, because if they appear tomorrow it will be a different story. Kuba Kato yafudde kiro nsoose kubuuza bannaabwe nti mubategeezezza misa akitalimba naga mukama wange baba bonna mbakoze eki mbakubidde essaawa ziri 7:30 nkyalabako bendabako bemmanyi era be bagentlemen, and their music is not pretense music. They are not comical nga bakola music, they mean well and they are here. Era mubalaba in their stature webali batuddewo patiently. Now we will not take things lightly. And they can quote my word, at least for as long as I'm breathing. Enjiyita ne B nenjiyita B. And I know Kato yandiyogedde ekintu kyeki wasinga Nsereko afa musooka kubikira banne baali nabo mu byobufuzi. So anyone aba purporting anti mukulembeze wange mu byabufuzi bw'atalabika oluvannyuma lw'essaawa 10 hours, you start questioning the motive. You understand what I'm saying? I repeat, if today lapses when they are not here, they better not come. Thank you. I don't entertain pretense. Kato si wa kujja kuzimbirako linnya. The man I'm representing, I know him, ye musajja akubuulira ekintu nga bwe kikola ki. He's a free spirit. Bwe yali agenda okubalaajanira ssente during COVID, mujjukira musajja wattu. Yes, naye yali yeeraajanira, naye abaazifuna nabo baki bangi. So nebaza Bakyozeni Beki abaana mbalabye bazze. Owulira naffe tunootinga Maama Fina nkwebaza olwo bawuliranga bwe baboogerako. Nzizeemu bwenti Aruna Mubiru ali ku Kiyungu. Babalunywa abapromota be bali mu kutambuza ebyokunywa. Owulira obuteekuluntazi. Mark these things. Fina Masanyalaze wali, Sophie Gombya ne Mwami Gombya webali. We take this to be very important. So kati bano ba fair weather friends. Ate nga mbadde mmanyi Kato aba defendinga nze bigoberera. Please know when to come. People are here, people have asked me questions. At least nange nzizizaayo same questions ezo eri bannaabwe. Ate po tebalimbaga wuno mukubidde noono namukubidde n'agamba akyebase, noono namukubidde n'agamba ali bw'ati. Leero by close of ultimatum. By close of tonight. If they fail to appear. Saa kuwulira kigamba association yaabwe nze. Ekigambo ekyo gundi unalebo kitudde mu Luganda. I repeat it. The leadership of the Association of Musicians where Kato belongs, Luganda, I repeat, has not appeared here since his demise. Bwe tuba tubala essaawa okuva Kato bwe yafudde awezezza essaawa ndowooza zigenda mu 15. And we mean business. Tetunnabalaba. We are not pretenders. Kato bwe tumanyi banne be bali wano ba Message. Very honest people. Very honest men. Do not Nsereko ngantula mu parliament. You will not come for any money of the taxpayer in the name of promoting yourselves.
if you cannot stand for yourselves in time of grief. Abamu baletaika bali busy n'ebivulo booli abakoze ne press conference. Nkugambye eddakiika 2 tezikulema kubeera wa muno, even 10, even 20. Honorable, Nkugambye politically mwenna mutunudde wano nga buli every kind of politician is here. Ndina abaana banno, ndina aba FDC, ndina aba DP. Kitegeeza in the political family neenaale musebo wali. In the political family buli omu azze. Kato belongs to a certain family of profession. Jabadde akaabirira wasinga Kato abadde quiet naye abadde avawukinga nga tava ku ministry ya agenda and nyina bingi byemmanyi nze nga Nsereko because Kato confides in me. Musabye sente, I'm telling you bino abadde abingamba, but don't take us for a ride. Ekitegeeza bwe batalabikako tebadda mu parliament kusaba ssente Tezijja kuba. Honorable. I can guarantee. Wangi? I can guarantee. I can guarantee you because you see abantu babalabira mu situation ezennaku. Are you fair weather friends oba harsh weather enkuba bw'etonnya onjazika kwambuleera? Honorable, ekintu kinene omuntu omulabi ayinza okuyita kuba wali nnyo mu musaale mu kufa kw'omugenzi Isma. Are you letting this on that? Kubanga that's to the Isma mwamwagala nnyo. No, talking of the artists. No. I don't. Isma teyali artist. Isma yali blogger, and bloggers were wonderful. Media was wonderful. Never artists abatuyamba ne bajja bannaye mwakola nnyo era mbeebaza. Kuba Isma teyali muyimbi. Kati eno ye industry ye. Kyovula buli azze mwebaziza ng'omuntu. Madde nsaba okugumiza ensonga eyo bayinza obutakitegeera. Ngimaze.